The reality is independent of our mind. Ekyo nkikkaatiriza kubanga nze ndi realist siri idealist. Sikkiririza maanyi g'endowooza z'abantu okutuusa n'okuba nti balowooza nti basobola okusalirawo ekituufu. Nze ndowooza nti ekituufu kiba kituufu nga tetunnaba na kukirowoozaako. Look here. Waliwo abantu abajjawo mu nsi nga banjawulo, ekyo olina okukimanya. Ffenna tuli bantu era mu equality lo tugamba nti abantu ffenna twenkanankana, naye waliwo abantu ab'enjawulo. Waliwo be bayita ba introverts, waliwo be bayita abantu abali clairvoyant, waliwo abantu abali telepathic nga balina abilities ez'enjawulo okwawuka ku balala. Kakati ekyo bw'omanya okukimanya, waliwo ba opponent ba Museveni abazze babatwala ekyokulabirako nga Dr. Kano Kizza Besigye abadde nga musajja w'amaanyi. Mu byobufuzi balinga bamuyita inching opponent, tiye yaddiranga enkomerero n'agifuula entandikwa olwavanga mu kalulu ye nga atandikirawo campaign z'akalulu akaddako okusobola okufuula enemy we bize n'obutava mu mawulire. Wabula obanga okoze assessment no assessinga Bobi Wine ne Besigye, njagala okutegeeza nti Bobi Wine ayinza okukubisa mu Besigye emirundi gy'otayinza na kumanya, olw'ensonga nti ye yeeri positions okubeera ghost like opponent. Ekyo kimufudde okubeera unpredictable, nti a ghost can strike you invisibly, a ghost can strike you in absence of your sight. Kakati kitwale nti oli mu liigi mukuba ebikonde, olaba omusaayi gutonya naye ne panchi gyevudde okukuba tolabayo. Yensonga lwaki nti bo abantu abagezigezi batandise okulabika ne bamanya obwa siriyasi bw'omwana ono omuto eyazze mu byobufuzi ate ng'akyalinamu obudde bungi. Wabula ne kino tokyerabira. The concentration of the military equation in Uganda's political atmosphere y'amaanyi nnyo. Kifuula kizibu a successful political equation okubaawo okujjako nga muzze ku mbawo ne mubala kye bayita the art of forming a successful revolution. Mujja kulaba nga kyanguye. Taking a case study nga y'ensi nga Zimbabwe, ogendeko mu nsi nga Madagascar recently, ogendeko Nepal, ojja kulaba nti revolution z'abantu bazibbira mu kkubo olw'ensonga nti babulwa leadership ne babulwa engeri gye bagendamu ku mmeezi okusobola okulaba nga balagayo ensonga zaabwe zikolebweko. Kakati abakujjukujju mu magye bakozesezza akaseera okusobola okubba revolutions z'abantu ago mazima. Kitegeeza nti the art of forming a successful revolution olina okuconsideringa factors ez'amaanyi ennyo, okugeza olina okubeera ne ze bayita competent valuables, nti olina okubeera n'ebyokukozesa mu revolution eby'amaanyi nobiri positioninga. Jukira Museveni is a retiring president. Kimweraliikiriza nnyo era kimunnyamiza bw'abanga tatadde mukono mu buyinza obugenda okuddako olw'ensonga nti famire ye eyinza ofuuka punching bag, ate n'ekirala banywanyi be nabo bayinza okukafiiramu, n'ebyobugagga byabwe bye bafunye byonna biyinza otokomoka. Ekyo kimweraliikiriza nnyo. Kitegeeza nti mu buli ngeri waba afunye chance yogera ne Bobi Wine basobola okwogera, naye ng'ate era kiyinza okukaluba olw'ensonga nti Bobi Wine is a ghost like opponent in a reposition. Nti yamanyi omusajja amwewulira era ayinza omukuba punch nga tategedde essaawa yonna. Anti mulabye byazze ng'akola, aguddewo ebitebe. Kakati we yafunye MP ngali unopposed. Ekyo kyewuunyisa nnyo era kyakanze bangi oba mwe temwakitaddeko ssira. Naye njagala okugamba mu 2026 Museveni akyalina omukono ogw'amaanyi kubanga wano military equation eri concentrated. Tetulinga mu nsi endala kitwali nga Tanzania nti amagye balina we baagateeka tegajja nnyo mu byabufuzi, wabula wano mubalaba bannamagye nga bakampeininga era ebyobufuzi bannamagye basalawo kinene. N'olwekyo okuggyako ng'abantu basazeewo nga okuwulira omulanga gwa revolution ate unorganized revolution, kubanga era amagye gasobola taking opportunity okusobola okuwamba obuyinza bw'abantu. So 2026 ng'oggyeko enteekateeka za Katonda muyinza oteekawo embeera, naye era Museveni akyalinako omukono ogw'amaanyi okusobola okulaba nti akkakkanya abantu, kubanga bannayuganda tebannaba kitegeera nti kyekizibu kya Uganda eky'amaanyi.
I'm signing out anyway. To God be the glory. I'm humbled. Stay blessed. Amen.